Omusumba w'essaza ly'e Masaka Yowana Bp.Kaggwa agasse emigogo gy'abagole 16 mu kikungo nga kubaddeko abasinga obutaba emyaka 19 n'ab'emyaka 76. Mu mise n'omusumba Kaggwa wadde n'abaana basobe mu nkaaga essakalamentu ya konfirimansiyo bw'atyo n'abakuutira okunywerera ku ddiini yaabwe. Olwayo mukakasibwa mu ddiini munywerere muki mu ddiini, tovanga ku Katonda wo, tovanga n'omu akulimbalimba ng'ennaku zino bwe kiri. Avumiridde n'abantu abeetaba mu kidiinidiini ekiri ekyabakuza mu disitulikiti y'e Masaka nga kino twakiraga ku Bukedde TV ku Lwokusatula Sabbiiti ewedde nga kikulemberwa omukazi Pasikasiya Nakafeero era ne yeewuunya obukwakkulizo obuli mu kidiini kino omuli amateeka agagana abaana okusoma, obutayambala ngoye enjeru n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo. Awo nno abooluganda erijjayo abo aboogera ebigambo ebikwasa omu babiro naye simugiranga ki simugendangayo. Tulina n'abalala bangi abajja abameruka kibwetere mwamuwulira. Omusumba era abuuliridde abagole okwewala ebikolwa byonna eby'obwenzi ebigenda mu maaso n'okwegirisiza mu disitulikiti y'e Masaka. Bo abagole abagattiddwa beebazizza Katonda olw'okubatuusa ku kkula lino lye bagamba nti bulijjo balirindira mu bulamu bwabwe. Essanyu lyange nkirindirira n'omukyala wange tubeera nakyo bulijjo kubeeraho nindeeba ng'omukazi natunga omukazi nsiimira okutondesa kalamenti. Ebyo nga biri bityo omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi asabye bannayuganda bonna mu byalo okwenyigira mu bibiina eby'obwegassi nga beeterekera ensimbi n'okwewola mu kaweefube okulwanyisa obwavu. Abyogeredde mu kutongoza ekibiina kya Roots of Rengo Development Association omwegattira abaana enzaalwa okuva mu disitulikiti y'e Rengo abakolera mu Kampala. Abategeezezza nti abantu bangi mu byalo batya okugenda mu bbanka okuterekayo ssente ssaako n'okwewola wabula nga banateeka mu bibiina nga bino kijja kubayamba okwekulaakulanya. Omukolo gwetabyeko abakungu ab'enjawulo okuwadde ssentebe wa disitulikiti y'e Rengo George Mutabaazi, ssaabawandiisi w'ekibiina kya DP Nsubuga Birekeraawo Frank Gashumba, Kiyimba Freeman n'abalala nga bonna bategeeza nti obwegassi ge maanyi era y'engeri yokka gye basobola okuyitamu okulwanyisa olumbe lw'obwavu. Oluvannyuma Sekandi asaze keeke ng'akabonero akakasa okutongoza kw'ekibiina kino ssaako ne Rengo Development Sacco era ne yeetaba ne mu kusonda ensimbi okwongera okulaakulanya Sacco ya Rengo Development Sacco ng'omugatte basonze ensimbi obukadde 15. Tulina program ey'okugula ploti wano mu Kampala tuzimbewo Olwengo building nga bannalwengo wonna offices oba bakansozi oba badoctors oba bakinga offices zonna zipangisibwa ku kizimbe ekyo. Joseph Kinobe ne Maria Nakyeyo ne byakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.